njigiriza nze gyensoma nja kutambula ntuuka ebusoga nga teri droni yonna enekise mu kino. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Assalamu alaikum. ستبدلت الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من أخبار من لم تزودي. ebiseera bijja kukuleetera amawulire gobadde tomanyi kubanga nabagamba nti gendako Nairobi ekyo nakigamba afaani Kayihura ne mugamba gendako Nairobi olaba abasajja baali bajenero nga ggwe abaali ku mulembe gwa Idi Amin Dada BCBS MCCBE naye bali luddawo olwaleero omuwaayo siringi 20 ya Kenya. Abali aboko tebali luddawo everybody UPC me and you UPC everywhere UPC tebali olwaleero tebasobola na kimba. Bano bali bongo baseme seme kabalagala kujja bali awo tebasobola na kujja Kampala tebalina na busobozi. Kati na bano bampenkoni bano keze buhoro niyo kubeera nga tomanyi kyebateekeddwa okukola tekubuulira baana kyakukola. Sheekha yali atusomesa wano nga naawe kenyini olusi akwata omuzindaalo n'ogamba la ilaha illallah. Ate Mungu n'amuwa kiri nabbi kyeyagamba nti man khaafa Allah khawafa Allahu minhu kulli shay. Buli atya Katonda mu mazima buli kitonde kya Katonda kimutya. Yayingira ngaawo bamugeyanga agenzi naye nga teri ayinza kumwanganga kubanga awo wennyini. Subhanallah. Ate Mungu n'amuwa olulimi nga temuli kutalaafama kunoonya bigambo kubanga fe abamwogera noyagala okusankalana naye ng'ebigambo tolina. Naye Sheekh byafulumanga fuluminga biringa ki n'atutaasa n'akola ekisanja kye Allah subhanahu wa ta'ala kyemuwa mu nsi Mungu n'amutwala. Omukululo Sheekh gwalese nammwe abazze okubeerawo nga tusabira Sheekh ono kunywerera ku kigambo mazima. Muleme kukozesa bino nga mujja oli ajja neyefulawo ali ku mazima olumuwayo akasente katono bwe kati ngatandika okulya ebigambo bye. Fe twajja wano okutandika tibuli wano nga waliwo amaseeka bangi abamu tebali wano naye tebafa mu nsi muki naye mutakono abanoonya aya zibayimirira isbiru wasabiru wattakullah. Balina aya zaabwe Mungu yagamba tubeere kitole yagamba omala kufuna kantu Mungu yagamba tetwawukananga hapana. Mungu tatugaana kwawukana kubanga era ffenna tuli bumu naye yatugamba tugoberere mazima. Omuntu aba akoze kitya man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi. Nebaziza nnyo Sheikh Abdul Khafidi ayogedde ensonga ez'abaseeka b'omulembe guno batunuulira n'ogamba kati bano obwaseeka banaabukola batya. Baddira obukyayi obutaliimu ne babuteeka ku bantu ne boogera ku nnyumba ez'ebitiibwa ne bazikkakkanya. Fe obusiraamu buno okubutuusa mmwe okubakwasa abavubuka tugumidde ebintu bingi. Teri mulembe gwaliguze wano ne gutwagala ffe abasiraamu. Temulowooza nti bino bipya onaasikira bisikire. Fe yatwagalako yali ani? Idi Amin Dada. Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu yekka. Naye bonna bamuwulira bobote baani abasiraamu tebasoma bali mabega akatusomesezza basitudde wano badokita baani Muzaata yali abasabira emirimu naye abafunanga emirimu nga batuukire no you cannot talk like that to the system. What kind of talk is that? olwokuba muwadde abaana baffe twasomye bali wano balooya baani beekozesa bokka bali mu bitongole byaffe
Mbale University bakoze bibiina simanyi muzirimwani bwe tugenda eri okusaba ku mirimu ffe emirimu gyaffe kuva dda kumyuka era banga nti hajjati ali awo hajjati Misa oba ali Fuulu naye minisita Mulamba ekyo alhamdulillahi rabbil alamiina ate nga naye bayinza okukimuwa si bwa busiraamu bakimuwa lwakuba lwa movement naye ffe okutuwa ebifo kino kyenjoke mbabuulira ffe tuli balwadde tugenda kufa abasiraamu mumanye mu abaana baffe nti ensi muli kwegendereza owulidde era bayinza okwagala okukwata mmwe bana ne bakwatirako ne David atya naye nga kigendererwa David bagenda kumweyamirira ate ogenda okulaba mu abaana nga musigadde muki ate nammwe muve mu bikolwa ebyo ebya tutyaffe okufaayo okubeeyimirira tetubategeera muki mugenda ne muli eno ne muli eri mukukutanya gavumenti ekiro ne mudda ate musiraamu ne mwefuula abakambwe mwagala musoloze mubalenzi sente ate mukambuwala ate ekiro ne mugenda ne mukukutana aba bagenda okubalaba bye mwogera si bye mukola akati ffe tetutandika olubatukako ebizibu nga bifuuka byaffe basiraamu ffenna naye nga sente obadde oziri otya simanyi oba nkyasoma irimu oba nyingidde byabufuzi nze simanyi byabufuzi era wabeera omuntu yenna alowooza okunkootinga ku byobufuzi wambi oswadde banze ndiseeka ate avudde mu kyalo atalina kyamanyi bigambo byabufuzi naye manyi byaffe byakuki bya busiraamu kusabira abaana baffe mulimu pulezidenti waffe mulungi ayagala nnyo abantu naye abantu abamwetoolodde be balemesa abantu okumutuukako ate naye kennyini omanyi bw'omala okukula n'okula ebizibu nabyo bibeera biki ffe twayogeranga wano nga tuyimiddire nga tuli ku butebe kati ye omulowooza afuga abantu 1,5 asula atya kati ebimu bimuyitako owulidde ali ku kadaadi ayagala kweddira wa Mungu subhanallah kati bamugamba abasiraamu tebalina mirimu twebaza Katonda olw'obulamu bwa Sheikh Nuh Muzaata ne tusaba abantu aboogera ku Muzaata ebigambo Muzaata kati yagenda mubyesonyiwe naye yali bwati wali kigwe kakati gwe bakusomera edduwa tebateekamu nti Allahumma in kana muhsina fazid fi ihsani bagamba bugambe nti wa in kana musi'a ekyo bakiteemu ono abadde wakusupurimu kansulo talina buzibu omanyi tetuyinza kwogera ku Muzaata netutaleetamuko ka fitina tuba tuli mukola ki tuli mu kweryaza amaanyi kyeyalwanira kikyaliwo tukyagenda mu maaso tetujja kuwummula fa omutulwala era nze navudde ku kitanda okujja era ambulensi ejja kunzitayo ku kitanda naye tetujja kuva ku mulamwa mwabatuuka mututandisa okulwana entalo tugenda badisitulikati babalonda ogenda okuwulira nnaku 3-5 atagadde anoonyeene ekibuli gyabakozesa amadaala bamwogereze mujja kuswala ate tujja bakolimira mujja kuswala ate tujja kukola ki kubanga eki fe wano tuli banaku twetagisa okwebeereramu bwe munaddawo ne mulowooza mbu eri yajja n'asaasira obusiraamu teri bano baganda baffe abanzikiriza endala balina abantu ababakiikirira be ba pulezidenti be ba voisi be ba sipiika be ba tonigenero be bakulu ba kooti be ba dipute kakati abaawo bayinza okugenda banetaku omusiraamu ne bagana sekendi dipute raimomi kati bagenda kukola ki okujjako ogenda ebuduuda ngaensozi zikoze ki mumbuulire duties za second prime minister abamu bamuwa minisita without one naye nga tulina abaana wano abaasoma basobola okukolera ddala obwa minisita abasiraamu n'ekigambo kimu nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah kasita mulabanga omusiraamu nga bamubiibiita bamuli wano aba historical tebamubiibiita lwa busiraamu bamubiibiita lwaki era bwe tulaba ku bahistorical abamu nga bakaaba tugamba nti Mungu atandise okwanukula edduwa zaffe insha allahu taala bulita ku matanaffe ne batulaba nti wetuli kubanga tubadde tulowooza nti tuyisibwa lwekitwa kuba situwali muki
ansomye ebigambo bya Katonda muve ku bintu byano. So mukama wange mbuga nkunyweza nti bamaseeka abato mujje ekibuli eno. Ekibuli eno waliyo omulamwa. Bamaseeka mu abato mubeereyo ku gundi kutimbagano kukola bwe kuti mujje eno babatendeke. Bababuulire ekyokukola. Mumanye mutya mulwanira eddiini yammwe. Mumanye mutya bwe muwangaala. Ate mwerekereze ebifo kati fe tubadde wano ekibuli nze sibeerangako mukulu wa ttwale naye ozze leero enkya yagala bakwetwale kyane ekyo ekibuli tasoboka abantu b'ekibuli oba oyagala ttwale genda eri abalina amatwale ag'amangu fe wano tumala kwetegereza tulaba omuntu ono ateredde ono asaanira kubanga si bintu byakunyumiikiriza bintu byakwagala kulongoosa ddiini yaffe nakwebeereramu nakuleka mu nsi muno nga mukyalimu abaga nti la ilaha illallah muhammadun rasulullah naye bwe munadda kwabo obwaseeka bwammwe ng'okutandika okuketta abasiraamu mugenda muwayira bannammwe mwe mwesiba seeka yakoze bwati mukayanira sente zino za ndobolo ne mugenda muteeka ku bannammwe statement embi kati bali ne bafuna omukisa nabo ne babanyweza ate ne mukkiriza okukola ate bwe mukkiriza okukola ate ne mutandika okubeera nga temutwala mawulire. Amawulire mangu gakutwala genda ogambe nti Ssekatumaanyi abadde ekibuli n'agamba nti abasiraamu tebatuwa mirimu. Ogenda kumanya nti olina amawulire g'olese naye okuwaayira naye tusomesezza abaana yunivasite zeyongera amasomero geyongera kindyani kabakaani bonna abaana baffe basomye emirimu teri olugenda ng'alina akakaaya nga batandika okubuuza ebibuuzo ebitaliyo bakola appointment baagala okumutwala ku mawoteeri abaana batubuulira ebigambo ebyo bamugamba tusinkane kufangafanga amwambula akakaaya kale bakwambula akakaaya ofune omulimu naye era wa bumyuka omumyuka wa Spokesman omumyuka wa Chairman omumyuka wa gundi n'abantu bajja abatendeke mumbulire generali omusiraamu mwogere naye kunoza mumagye tebaliyo ne bajja kuleeta bamozesi ali abo baamini abasiraamu omusiraamu abaana baffe abayingidde amagye genero ogenda okulaba owulira osanyuka twali tusanyuka ogenda okuwulira amanya ogenda okwetereza amanya beeteekako mati si gaffe si basiraamu ife mukyakale bwetuwulira nti generali siali musale nga alhamdulillahi rabbil alamin allahumma arhamhu allahumma afihi naye ngenda ekituufu bamanye nti si muti ensi bwenkanya obukulembeze wamasuwahu mafqud inna alladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'adin fi kulli iqtirabin وابتعاد وانتحاض واقتآد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سوم كما يقول ججا وإسلام إلى ججا وأوغندا بدين سبوزكيزم كما يقول balansi alabika agaanye ffe tukkiriza tugenda waliwo bakola exercise basobole okwogera nga bayimiridde ne baddayo ne basibira mu malwaliro naye nze munzikirize njogera ebigambo naye nga ntudde olw'okuba nakkiriza Katonda kyeyangerera mashallah aduniya saa ndowooza n'amaanyi mugawulira kati geeyongera aduniya saa فاجعلها طاعة والنفس طماعة أودها القناعة إنا لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا muteeke nnyo focus ku by'ebyobufuzi
nze mutiisatiisa samanjira kamera nva mu kyalo musaasira mukadde wange embuga abagenyi ba Sheikh Nuhu Muzaata mwenna mwebale kumusasula mwebale kusasula Sheikh Nuhu Muzaata tubeera mu nsi muno ne tukola bye tukola abantu ne boogera abamu ne basiima abamu ne kwogerako ebigambo abamu ne basanyuka ng'ofudde abalala ne bakukaabira olw'engeri gy'owangaddemu mu nsi naye sheekhe yawangaala ffe tuli bawala ekibuli ffe mungu beyagera okubeera bamaseeka b'omulangira salla ala nabi omulangira yaliwo yalina bamaseeka be naye ffe mungu yatugire okubeera abaani aboono akati batuwalanawalanamu awo nga twakatandika okujja mu maaso ga mbuga nali omu kuboonya Sheikh Muzaata oyo nga tutandikiriza siri mu myaka gye yali musomesa wange naye ate bwe natandika okusoma nze natandika okusoma basekande nga ndi mukulu okutandika okusoma mu bidaala Sheikh n'alaba nga ndimu omulamwa nanyaniriza nanjagala nnyo netutandika okubeera bamaseeka ekibuli wano nga tufe baseeka b'omulangira bayita nakola ki abamu mulaba ku TV jama sallu ala rasulillah abamu mumulengera bulengezi ng'akola ki ng'atuuka naye ffe tufuna omukisa n'atuyita alaga nti wano oyogedde bubi era bwe mulaba training eno yonna gye tuliko tuwabulwa n'okutendekebwa mukama waffe sheekhe n'atandika omulimu gwe yakola njogenda kumwogerako katono kubanga ebibyo si byakwogerera yakola omulimu abasiima ne basiima ebusiraamu buno bulina ekigambo kye bayita hikima era abantu abasinga obungi baga nti sheekhe hikima 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 naye maamaana alhikima ekiyitibwa hikima kiki bwe kuddira omuntu omuwanvu n'omugaa nti muwanvu kubanga omuyita omumpi kimukola ki kati ompitira ki omumpi nze ku saizi yange omunvumye sheekhe wadau sheii fi mahallihi okuddira omukulembeze n'ogaa nti ono yakulembera LC1 notugaa nti tulina mubakulembeze baffe ate bano avaawo anyiize tamanyi nti ze mukulembeze kubanga tomuyise kikye kati sheekhe yalina hikima ey'okuyita buli kintu nga bwe kiteekeddwa okubeera naye nga teyeeyaggalira hikima eyo yajja lwa mbeera nabbi yalanga omulembe guno abantu beetaaga kukaliramu bukalizi sallu ala nabi abantu beetaaga kukola ki oyinza okwesirisa singa abamu twabakaliramu nga bwe kyetaagisa oba oli awo twandibadde twabakola ki naye twasooka kubeera awo bo bwe bakala ffe bwe tubeera awo hikima bwe bakala katugenza okwekazaakaza tetukyasobola wakati sheekh mungu yamuleeta mu mulembe gwa kwekaza ng'ateeka okukalira mu bantu okubabuulira ekituufu kino kyetegedde okubeera bwekiti nakino ate buli muntu ali wano katonda yamuteeka ebigambo mukamwa ebyange si bye bibyo siyinza kwogeranga gwe era bwanjogeranga gwe nga batandika nti atandisa okukoperera enjogera yange buli muntu alina ebibye allah yakozesa sheekhe n'akola omulimu mu bulamu bwe n'ayogera amazima eri obuyinza mulowooza kyangu okwogera amazima eri obuyinza ffe baatutawana abusiraamu sheekhe yayimirira wano ng'abakulu batudde wano abaaliwo mujjukira n'agamba mwe mututta n'abasiraamu nabo kale olabe kale omulabe kale owulira kale naye nga kituufu twali tufa era bwe yasitula eddoboozi ne bukya ku makya nga allah subhanahu wa taala aleetedde abantu emyoyo gy'ekisa n'okubadde bakyatutwala mu ngeri endala sallu ala nabi
nze njogera ntudde tebayinza kuntwala era bwe bantwala nfiira mu mikono gyabwe tapu neekola ki nebajjira oliki naye ngaentwala gye batwalamu yakola ki yakendeeramu ate mmwe abasiraamu babuulira mubeere neddwaffe bakitaffe edduwa ze zabakuuma olidde tebatwala seeka bwe batyo bwe batyo duwazo zalagawa waliwo omukulembeze omu tebampadde ebiseera ndowooza nakatandika basebababa omumanyize ndi mulwadde nerabirabira simanyi kyentandikidde sallu ala nabi mulembe gwa Hajjaji buni Yusufu Thaqafi yali musajja muzibu nnyo najja n'atandika okukola amateeka sallu ala rasulillah onale bwongulabye mungu aguze mu palamenti n'atandika okuteeka amateeka nga naye tiri amugambako imaamu omu baali bamuta Hasani al-Basri n'agamba apaana omusajja omutajja kujoga Katonda nga wetuli fenna fenna n'atufula ekitaliimu n'aga nti nedda n'agenda n'ayogera ebigambo biyitirivu naye ng'omukulembeze taliiwo bwe yamala okwogera abantu ne batandika oyo awedde oyo Hajjaji agenda kumuggyako omutwe oyo Hajjaji agenda kumutta oyo agenda kukola bwati kati Hajjaji bwajja kubanga kati wano fe tuli wano twogera ebigambo luusi tubyogeza hikima naye mummwe mwe muvu ababivundula ne mubivundulira bali bakama bammwe bwe mwagala yagambye kakati kambawo ekyokulabirako fe bakyafe batuyigiriza mulaba drone eyo kasite kubeera emabega sallu ala nabi gwesoma edduwa nga bwotambula ganti Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ani mugende mufundule sallu ala rasulillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi tejja kugoberera Hasan al-Basri webamala okubuulira Hajjaji buni Yusufu Thaqafi nti Hasan ayogedde bino nabiri n'amutumya naye Hajjaji yali kusi era bwe bamuyita buli muntu yamanya nti kakati olwaliwo Hasani awedde ne bamutwala ewa Hasani naye bw'aba atambula ng'agenda waliwo omukulembeze yamuyita n'abeera n'ebigambo bye yasoma mu kyama nga bwe mbagamba edduwa eyo n'aga nti Allahumma ya waliya ni'mati wa malaadhi fi qurbati ij'al niqmatahu alayya kama ja'alta nara bardan wa salaman ala Ibrahim n'atambula n'agenda wa Hajjaji bagenda okulaba Hajjaji yali omusajja omugambwe ng'asituka mu ntebe ng'aga nti seeka tula wano ng'amutuuza mu ntebe ng'agamba twagala abantu ab'okulabirako nga sheekh ono ayogedde ebigambo nga siriiwo ne banti ebigambo ebibadde birungi nnyo mugoberere bamaseeka nga bano Mungu n'amukyusa olulimi olwadduwa kati ezo dduwa Sheikh Muzata ze yalina mwe mwawulirako drone yamulinda ng'agende Kawempe kakati bawali ba Mungu mwagala bani fwe mugujiragira tuwangadde mu bizibu naye batutya nabo baga nti oyo tasoboka kubanga bwe nsoma edduwa nendaba nga Mungu tayanukula nga nzijjako ekitambaala nga nsoma Mungu tayanukula nga nzijjamu ettuba nga nsoma Mungu tayanukula nga nzijjamu ekanzu aka Mungu baga nti omuddu wange ajja kusigala bute kanwe ekyakola ki katuwangalira ku dduwa kwegayirira Katonda situlina maanyi gatukuuma tetulina maanyi getuyinza kukozesa kwerwanako abakulembeze Katonda bw'aba abawadde obuyinza buba bwabwe asobola okukozesa obuyinza era mwegendereze mwe abasiraamu abagenda mubuukabuuka bajja kubattira bwereere omukulembeze Mungu aba amuwadde obuyinza abukozesa kati ayinza okukozesa obulungi oba ki Sheekhe yayogera eri obuyinza n'aga nti mututta ekyalema n'abehimusi okwogera
kubeera oliseeka bakuyise ku mukolo fo kyogera ebigambo by'eddiini ate oli mu kwebaza enkola ya nadisi twebaza engeri gyebasimbamu enankane abeeraesaatubasakanange bwokwataganira wali enadisi من الحضيرة القدسية صلى الله عليه ودخلها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلاله سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا